BOCAT TV Nera. Okay, tukwaniriza nnyo mpozi ate ku BOCAT TV walakulira mpozi ngate utugoberera subscribing ngo sharing waka waffe ate mpozi yo sobolo kwiranga onyumiro nako olwalero tulina abayimbi waneeno Oluyimba olutraining ennyo bia Atuluma ne musoka mulukone musoka tuuli abantu bategera tuyendo bia Atuluma ngambye tulyendo bia Atuluma mwenge mugulire nywere lyo mwengo mugulire bia Atuluma ngambye tulyendo bia Atuluma mwenge mugulire nywere lyo mwengo mugulire profession tunzigiri bavisa vailili comatulitation bachusa zibamba nkubya meditation everybody dance the dancer tune ayana ya sojourn ranking general everybody call me the dancer teacher but ayigamba tagazamba kubisati kuno madi waitful erimo lumajiko bwembera mu kibala musunde zibia mulete zibia bana bawala nkugambye kona kundeko waita kama chuba tulyeno bia Atuluma ngambye tulyeno bia Atuluma mwenge mugulire nywelyo mwengo mugulire kale baba bwe tukuba muliro gwe gubaluka tudusa nebyekika bagamba tene ndongo ya sebaduka ayi wama bana bawala bwe muzina mazina temutagala okay moita bani Visa Vibes International. Visa Vibes. Stasha Muffin. Visa Vibes gwensinga okuba kwa training anyo Mukatambi kali aka John Blaq. Wasabira DNA ya Katambi. Tanga sababu yambi tata. Bali bantu. Ne wakona watu wakona. Tata sibimanyi nakyo tata. Tiwakona. Tata sina chemanyi tata. Ale mara go neganira. Kakati Oluyimba lwa mweruno. Lulina abaluzemu ba mirundi ebiri. Kati mumuli wa kusatu. Simanyi balibe bazeemu mwazeemu tulina King Fadiga ngaline munnawo omulalo bayani awo then ono mulala yani record era no sigundi yani tetumamanyani dididi yes kididi ani nanye Lwebuyimba mutuufu anti tata kati wabeerawo original ne ba copycat Visa Vibes Stasha Muffin ne ba original bo Oluyimba abasigadde ba copycat obachegera muwamatu ajakuwa ekituufu chovola bana aba China bakola ebintu babeera no original ne dupe abasigadde bakopa be baleta dupe kati fe twakola original fe bo original b'ekintu kati bo bali ebadde mwali mubaddeko ne kididi oba ne Fadiga Fadiga tetumumanyi simulabanga nakera simumanyi kati doni ono kididi tubadde tumuwuliranga muzinyi era nga tumulaba ye dancer kicho otegeza nti dancer muzinyi kubeera bana abazira mu nyimba ababibiza mu nyimba z'abayimbi era n'olwo Oluyimba lwennyini tubadde twapulaninga nga twagala ajazi ne mu Oluyimba kuba muzinyi mulungi tata gwe muli ye professional yeyo lwaki obatomuwa byoyagala nga ate olaba nga kyasobola okola yayimbye eki Abayimba oyo gambula gwegenda obuuze Palaso beyayimba lulibu lwakwa Palaso Uncle Pia musonyiwa naye beyayimba lulibu ali bibye Oluyimba lwanonya mukazi kuwasanga ali awo asula wange lwali lwa Visa mweyaja najja content nze kenyini nalukola neja jawire mukabya atutambulirako nnyo kyali oyo mwana simanyi naye mwe lwaki bababubbi buli kyemukola betega kati bwobeera n'ekirungi bwobeera n'omwana ewakanga muwala mulungi nnyo ojja kulaba abasajja benjawulo nga bamwetega ekirala kati yeffe teri muti gwa bibala gwe bakuba nkonyogo nga tekuli bibala ebibala biri mu ffe kyovola abeetega babuukira abantu baagala okuwulira ekigambo ekyo kiri kigambo kituufu kiri ki ekigambo kiri abantu bako bakikwata bubi naye ekigambo kiri bia Atuluma bia omwenge bantu banga ddene babadde bamisinga omwenge abantu banga gubaluma bagunywereyo mu nsiko mu bibira bagubirira obwekegera mwengo muguliro ogwo gukubanya ogunywa nkubejja kati watyanga musinkanye ne kididi ne King Fadi ku show yemu mwenna muze kuyimba bia Atuluma era bona bakyuka bukyusi ne bazinira ffe ne batandika kuzinira ffe ekituufu bakimanyi ne Fadiga kati naye afuse dansa abadansa nti beetega okyega kati nagamba kikwawe bazinanga babibi abali babibi balungi babibi abalungi tata engoma ya mwagikolerawo twagikolera ku gain record ewa producer Vas Pro tata yagikola
oba yabalyamu olukwe tekisoboka bano balaba beetega bwetezi baswama oluyimba twaluta mu mwaka oguwedde oshegera mu mwezi gwali gwa mwenda naku z'omwezi nga 21 twatera project eyo kaddeni okugimulisa ennyo mu bantu officially twagirookinga kuba twayita n'abamu atu TV baaliwo ne bakola kino bakavalinga buli kimu kyonna ne tugirookinga openly ne tugita officially era ku media wa yona giri kushoyo okugira bweti balibo ne balingizaako ne bagamba baagala ebirungi mukulu sula abantu nange mukulu sula akubuulire nze station of nali manyi bakyala bokka bebeetega naye nenfuuka zetezi beno babeneko yo n'abavubuka nga bakola ki naye bano abazinyi ba dansa kati kididi wetegere mu mwaka wafu mukyogera kididi dansa professional yetumumanyireko si muyimbi yalinga nejajamoti okegera babundi bonna babadde muzinyi era yagamba mazina gano gamenya era naffe tubadde mu programu ekola ki ereta kididi kuzina mu Oluyimba gitwali nayo nga mwagala berenga vixen wa dansa kati vixen kyoyo nawe dansa kati ato yo vixen kya yali badenga dansa muzinyi mulungi nga tumaliriza tata kiki ekiddako kati kididi fe ekyamaye tetulina kyetumugamba agenda kwatagana ne balooya baffe tata kuba kati nsonga kati zagenze ddala embaloya olaba mukulu sula tewali budde si bakazi bokka bebeetega waliwo nze yaneetega emabegaawo kati era the same time waliwo aneeteze simanyi oba lwakuba bandaba nnyama ntono simanyi ne kati leka bamanye kati kano kekadde era abantu abamu babadde bajja nga baneetega neŋŋamba omugezi afuna balooya owekitiibwa taata nefuna batandika okuba mu ngatto zaabwe nga tetuli nekati kididi mugenda mujjako okisinga guba gumusinzi kagende eyo tusobola okaba video 15 nga kazinira bwereete tukasasula oshegera kazinira bwereete tukasasula olaba omwana oyo mukulu sula olaba omwana oyo yasooka n'avulugano jajja budumulasi bubi nnyo takomyawo n'avuluga omukulu ono DJ ono ku Galaxy FM Nimrod yamuvuma bubi nnyo kati ye talina mpisa ye time agenda kuyiga okuwa abantu empisa okuwa abantu ebitiibwa tugenda mu disciplininga kale mubeere bulungi amina taata BOCAT TV Neera.